Ekambuze ate kati oyo mukulu tuza kusonga za alien skin tetwaga yingiza Pallaso nenga bwe nabagambye bannamawulire baagala nnyo ebiyise that's why nabalina buuza ebyo kati gwe nakubeera defect weba kitabatya mu zulu n'obaddamu ekyo kyebakola ekyo kyebaagala naye nga ekiriwo banange mwebale kujja olunaku olwaleero naye nga tetunnatandika kino kintu kino badde nsaba n'essimu atusabire tutandike kitubasobola kitwaze wano kale tulomboke tusabe mukama tukwebaza olunaku luno tukwebaza olutukuusa wano kwebaza olwamikono gyange gyonna egize wano okugazalima wano ku Power King mukama tuteeka kino ekintu musaalayo okubulesinge tusobole okuyisaamu kyonna kyetwagala Jesus name I pray. Amen. Kakati n'essimu webale kutusabira ensonga enkulu etulese wano olwaleero yakubanga twogera ku concert ya Alien Skin okusookera ddala yategese ekifo kigenda kubeera wali eri ku Freedom City nga omubirabye mu president tusoose agenda beera ku Freedom City abantu abasinga gye bagenda okusookera ddala yona sayizi eyo nate bw'amala okuva eyo ajje wano eno tukiggalire wano kuba eri abamu baba bavaayo mangu muzimanyi essaawa z'okuggala gye muzimanyi so wavaayo atajje wano eno tukube kye bayita after party so mu kujja wano eno tubayita mwena tubakoola tukoze no press eyaffe Power King management yonna ne ba tiktokers tubayita tubeegayiridde mujje tubeererewo Alien Skin kubanga mubadde mukiraba ku tiktok wavudde tiktok gye mirandira gye grassroots so tubayita ffe nga ba tiktokers nga mutulaba wano nze Don Kifu Nesimu Kiana nekojja Kimbowa ne ba tiktokers abatasobodde kujja ne Chumina MC Chumi so twegasse wamu tukoole ba tiktokers bonna bali mu kasubi n'ebitundu ebitulanidde nansana wonna waneno banaye mujje mu bungi ddala andi mukeere ekirala tickets oba ojagala ticket ojja kujja wano eno ebya ticket manager agenda bimulikira naye okusinga tubadde tubegayiriddeawo tulowooza mubadde mumulaba Fridays zisinga abadde ajja wano eno so yasiimye n'agamba after party kajjaji male wano paka mu makya sijja kuba mwogezi w'olunaku kandike n'abalala boogere paka nga tutuuse Don Kifu baako naye kyobagamba naye mujje baleko mwebale kujja nga muwulidde muganda wange ebisinga byonna abyogedde wano Power King yo waliwo after party buli kimu tugenda kubanga tukimalira wano Alien Skin yasiimye okumalira wano kubanga wano kumpi newa ne Makindi buli kimu kiba kigwera wano buli kimu tuba tukitambuliza wano eno yebbaala yaffe ba tiktoka bonna tetwetaaga na kulanga nnyo kubanga already kyeraga kyokka n'obwana obuto bukimanyi eno ebbaala yaffe ba tiktoka bonna kwe tugwera ku Friday eno mwenna abali okumpi Makindi nansana zanawa mwenna mujje musaleko kibanda wali wano ku Friday nga mwenda naye nga you know me city at danger this is MC Chumi mbakoola mwenna abantu be Kasubi Kawala Kawempe Makindye Namasuba Entebbe mujjanga naku z'omwezi mwenda abe nansana nga mwenda Power King after party Alien Skin you know me city at danger okuyingira mutwalo oliva ku Freedom City tugwera wano Yaman Power King Kasubi we MC nze MC ate nga ndi model ne presenter manager just remember katuzeeko n'essimu I think kyekimu nga ba tiktokers bannange boogedde ze n'essimu abasinga bamanyi nga tomboyi ku tiktok so zobaaniriza bannange nga gye tubadde eri Alien Skin agambye tumuwagire nga mwenda Freedom City naye n'akattiriza after party yaffe inabeera ku Power King which means ba tiktokers bonna tugenda kujja neno support n'amanyi ga Alien Skin okujja wano so buli muntu yenna ali eyo nga tosobodde kutuuka ku Freedom City making sure mbu okimali wano ku Power King cause after party mugimanyi tukikuba mpaka ku makya tujjuze ne wano tulage abantu mbu tukikuba Pallaso talina kyatugamba ge mazima katuzeeko Giana abamusinga ku mumulaba nga azina amaganda ku tiktok nange nze Giana naye kyembasaba nga mwenda yenna anaasuwa yamanyi nga mwenda kigwera wano after party kigwera wano mutwalo okuyingira n'emitwalo ebiri VIP ne table ajabi banyinyola katuzeeko kojja Kimbowa abasinga kumwenda ta Kimbowa
Yes, kakati atachimba obuterevu nyongera okubategeeza nti abantu abavudde Namugongo tokola kintu kirala kyonna genda uwumuleko genda mu Freedom City oluvaayo jangu wano gweka ekikowukowu abakyala abafumbo bamulekwa oyagala kusanyuka kunyiiga ffenna tugwera wano ekisiwo yakubulako dda ensasage yonna egenda kubeera ku Power King tugenda kuzina agenda kutuyimbira agenda tukola buli kimu owemula abannanga amanya gange nze Rama Wonders Mrs. Pallaso yasiimye after party tugenda beera waneeno tugenda kukikuba nti ebeera TikTok lockdown ebeera TikTok night kati president wa ghetto yagambye after party tugenda kubeera waneeno mujje tumuwagire ngenda kubeerawo ne ba TikTokers abalala mwenna banne tubakunga mujje tuwagire muganda waffe Alien Skin. Banange weewale nnyo kakati katuzeeko manager w'ekifo kino akiddukanya ate yasasudde night ebiriwo manager Sophie. Bannange abantu mwena nze nga manager Sophie owa Power King mbakoowoola nga mwenda buli atasobole kutuuka ku Freedom City wa Alien Skin mu musange ku Power King wokka ennyumba y'aba TikTokers bonna Power King yasooka oleeta TikTok mujje mudigide mukyakale okuyingira kwa mutwalo ogwo VIP egi n'emitwalo aga tebo eriko buli kimu abagala enkwakyo mwe namba yise mujje wano tiketi zonna eza Alien Skin buli ajagala jangu ku Power King already weziri zafulumye dda buli alya ku nkwakyo eyo akakoolako kawoomerwa kabwerere ku mmeeza yo akakoola kambuze manager mugenda kuleeta kasenge wana kawuka kasenge omuntu atasobola kujjana ku Power King bigiji tujje naye oba ayagala okugula tiketi ya Alien Skin ngenda basomera enamba eri 0704 23 mpola abantu basobole ogiwandiika 0704 23 52 23 giddemu manager enamba eri 0704 23 52 23 woteekako sente woteekako sente kuba wasimu ojja kujja no ku Power King ojja kuwa ereta manya ki eye namba kasita onkubira nze nja kubulya amanya saga kwogera nnyo manya gange onagenda nga merchant code manyi tuli ba merchant code abakola merchant code yaffe eri 53 07 87 ekola ku MTN ne ku Airtel. Okay, manager tubuuze bapita makona Yes kola ku BTMT tubadde wali eri ndoza nawo baddeyo tomulisambula ndoza nawo baddeyo nkulabi omusajja nga abadde mukambwe nnyo naga akoze ka statement akaneewunyisizza naga namu baba kini sijja kujjayo ba Power King mumukoze kati olaba omwami oyo nammwe bennyini bannamawulire mususse ekintu mugenze ne mumubuuza ebibuuzo ne mumubuuza ate already ali ku pressure lwakuba olaba ekivulu ky'omwami oyo akirangidde ennaku ntono nnyo ate mumutadde ku pressure buli kiseera mumubuuza ekintu kyekimu omuntu yenna ava mu mbeera naye ng'ekituufu kyennyini after party agirese ku Power King kigambibwa nti manager kigambibwa nti omusajja mwali mwamubuukinga dda nga tannaba nakulooza ku sooyi era tubadde tusaba otulambuliremukko kubanga kigambibwa kati muli ku pressure etagambika munatanakwabika kyo kituufu kyoyogedde naye tetulina nnyo pressure gye tuliko olw'ensonga ebintu byaffe biri confirmed naye akimanyi kasama Freedom City ali ku Power King ne mwennyini abasoose okubeera mu press conference zose abagambye after party eri Power King kati ffe tetulina nnyo pressure mugenda muleeta ku after party oba mwali mumutegese nga Power King okola ojja okukola ekivu tumuleetanga after party ku Power King ekivulu kiri Freedom City. Bampita menta nkola ne menta updates ne biche mbadde mbuuza manager webukera ku macha Alien Skin n'ava ku Freedom City n'atalabika ko wano ng'abantu babadde bazze Power King kumulaba kinaaba kikyemuzaako
ekibuuzo ekyo kyombuuziza kankuddemu. Alien Skin si olusoose nga nkola naye wano ababaddeko mu parking mumulabyeko oba si ekyo mugende ku TikTok ya parking mulabe Alien Skin yayimbako wano si y'omuntu akola ebintu ebifaananawo ebityo tekisoboka nnyo beera positive mu kino ekintu kubanga waba yakonfaminze which means ali ready okubeerawo. Mwanyina zokkiriza mu Katonda? Zikiriza mu Katonda. Okimanyi nti ebintu ebimu bisoboka? Bisoboka. Ati wawa kwa bitala kitotasobola kwewa. Kati olaba nowakera ku makya kitegeera kubanga ffe TikTok night ebeerawo eva ba TikTokers tubeerawo. Of course singa kibeerawo n'atajja Katonda kizebwe ekyo kyabuuza kiringa wogamba nti singa ategeke freedom city n'atajja bw'atadde kitegeeza ekimuganya okujja kiba kinene. Kale ekituufu kyennyini ekibuuzo ekyo kyombuuziza sigenda kirambula because endagaano yange n'Alien Skin yabadde yababiri kati sira lwaki njireta mu nedda bambi parking netumukiririzaamu Alien walai kubanga tuli bana baketo ajja tubeerawo ajja tubeerawo ali okujja wano munamawulire waviire eri munamawulire yenna ayina yendowooza mukwata kuba mwagala nnyo ebiyiise ennaku z'omwezi nga 9 olwokutaano Friday no tuli ku parking ne Alien Skin after freedom city. Ande mugamba ategeere. Ande yatale njagala kama Bamukoledde TV tuli wano. Ata akeseza wano. Spark TV tuli wano. BTM tuli wano. Ekisembayo okuwoze. Kigambibwa nti Alien Skin yakoze era otekayo nnyo omuntu abakulaba nga 9 oba oliawo ne Pallaso yakoze ekibulungi. Abantu ennaku zino badde beekubanyeemukko East Coast ne West Coast. Kati nammwe mwekubanye ne Alien Skin ensonga eno nammwe mugyongeremu omuliro mugiwe omuliro oba kino kyabadigize budigize. Mukama wange ebyabayimbi Alien Skin ne Pallaso byabwe enopawa king nkolanga bbaala ne Alien Skin. Lwaki temwataddewo kabaka ofefebusi kibagambe kampani nole kino ekintu nga pakiweteka TikTokers night right banoonya abantu abatrendinga tebaleeta buli Friday omuntu atrendinga kati Alien atrendinga ati kyabeerawo Alien Skin ekambuuze ate kati oyo mukulu kusoga za Alien Skin tetwaga yinza Pallaso nenga bwe nabagambye bannamawulire baagala nnyo ebiyiise that's why nabalina buuza ebyo kati gwena kubeera refect webakibatya n'obaddamu ekyo kyebakola kyebaagala naye ng'ekiriwo ssebo omukulu number presenter mu nnaku z'omwezi 9 wamma 9 lwakutaano luno tuli wano ku parking tubatadde bayigawo ekirala akatale ke kantu beeraliikiridde ku security kinaaba kitambiwulidde babyogerako but waneno security egenda beerako tukwata security naffe wano mulaba wende wali tuli security namba nange wano bonesiga ebikonde nga tubalula naye tubeera positive ono yaani